era abakulembeze b'amawanga gonna agali mu mukago guno ogwa non-allied movement lwe basisinkanye okusobola okukubaganya ebirowoozo ku byasaliddwawo oba ku byateeseddwako baminisita okuva mu mawanga ge bakulembera ssaako n'abakungu ab'enjawulo ne baludde nga bakubaganyako ebirowoozo okuviira ddala ku bbalaza ya sabbiiti eno ng'omukolo guno gutandise na kifaananyi ekyawamu ate oluvannyuma ne bagenda mu ekiteesezebwamu era mu kutandika okuteesa omukulembeze w'eggwanga erya Azerbaijan yatandise era ng'asoose kukwasa bukulembeze obwa Uganda okubanga bukulembera obwa ssentebe obw'omukago guno nga wano pulezidenti w'eggwanga lino His Excellency Museveni yalondeddwa okubeera ssentebe w'olukiiko oba olukuŋŋaana luno. Mr. Yoweri Museveni, President of the Republic of Uganda, as chair of the 19th Summit of the Heads of State and Government of NAM. Omukulembeze w'eggwanga lino His Excellency Yoweri Museveni mu kwogera kwe asoose kuvumirira nkola ey'amawanga ag'abazungu okukakaatika kw'amawanga agakyakula naddala wagali mu mukago ogwa NAM enkola y'amawanga ag'abazungu kyokka nga tegasoose kuwa kitiibwa oba okusooka okukkiriza amawanga gano ag'abaddugavu okwesalirawo n'okwetengerera mu nsonga ez'enjawulo. If you say you are a Democrat, why don't you respect the freedom of everybody? How can you say you are a Democrat and yet you want other people to be slaves? Why do you not seek to influence people by example, not by threats and manipulations? Bw'atyo Museveni era agamba nti amawanga gano gonna agali mu mukago ogwa NAM okutwaliza wamu n'ensi yonna gasobola ddala okwekulaakulanya singa gayita mu tekinologiya mu by'obusuubuzi okuwa ekitiibwa enfuga egoberera ssemateeka okuwa ekitiibwa ebiba bisaliddwawo eggwanga ssaako n'obwetegereze mu nsonga ezikwatagana ne demokulasiya. The world should concentrate on the common human problems. Prosperity through trade. Africa has got everything. Here we have everything. What we need from other people are markets. The advance of science and technology to deal with human problems, the environment, crime, and terrorism. The future is bright if we act right. President wa UN General Assembly ssaako ne President wa African Union bavumiridde olutalo olugenda maaso mu ggwanga erya Palestine ssaako ne Israeli era ne bategeeza nti beetegefu okuyimirira emabega w'enteekateeka zonna ez'okuleetawo emirembe mu mawanga gano n'okulaba nti entalo ekika kino ziggweerawo ddala mu nsi yonna okutwaliza wamu. I must tell you that I am deeply concerned and indeed dismayed about the ongoing calamity in the Gaza Strip. And so I call upon this movement to exert its influence in bringing a halt to the carnage that we are haplessly witnessing. Africa condemns this unacceptable moral, legal and humanitarian failure and demands an immediate end to the unjust war against the Palestinian people. Bano era bagamba nti amawanga agali mu mukago guno ogwa non-allied movement gakyasanga okusoomooza naddala okutuuka ku by'okwekulaakulanya tekinologiya ssaako n'ebyobusuubuzi wabula nga beetegefu okuleetawo emirembe mu mawanga gano n'okuwagira enteekateeka zonna ezikwatagana n'okutumbula enkulaakulana n'enkolagana wakati w'amawanga agali mu non-allied movement n'amawanga gonna okutwaliza wamu. Includes the necessity of protecting the principles of international law, eliminating weapons of mass destruction, combating terrorism, defending human rights. Olukuŋŋaana luno lukyagendera ddala mu maaso olwa non-allied movement era nga luggwa sabbiiti eno nga lunaaba lwakaggwa olwo olukuŋŋaana olwa G77 plus China nalwo lutandike nga ddo lwakukomekerezebwa ku bbalaza ya sabbiiti ejja olwo ku lwokubiri abakungu abasinga lwe bagenda okudda mu mawanga gaabwe basobole okuba nga balondoola enteekateeka zonna n'ebyo ebisaliddwawo wano e Munyonyo mu lukuŋŋaana luno olwa non-allied movement kussa n'olwa G77. Nze Hasif Sekiwunga BBS Terefayina wane Munyonyo. Webale nnyo balira ddala Hasif Sekiwunga.